omutendera gw'otulo ogutwala omuntu ebuziba w'otulo wali ogutuuseeko? bw'oba togutuukangako fuba, kubanga gwe gukuuma omuntu n'abeera mulamu bulungi. omutendera guno guyitibwa rapid eye movement mu lulimi luli olunnabuddu. okusinziira ku bannasayansi, Mukama Katonda yatonda otulo nga buli muntu ateekeddwa okwebaka n'atuuka ebuziba w'otulo, kubanga eyo mu buziba w'otulo omubiri n'obwongo gye bufunira okwetaawuluza, era mu buziba w'otulo eyo omubiri gufuna obudde okusengejja obutwa ne buva mu mubiri. mu ngeri y'emu eyo mu buziba w'otulo omuntu waatera okulootera ebirooto eby'ensonga, era akaseera kano nga katuuse omuntu ng'otulo atutuuse ebuziba waato, amaaso g'omuntu geetooloolera ku sipiidi ey'ekizungirizi naye nga azibirizza, era n'ebimu ku bitundu bye eby'omubiri bitera okwekyusa, naye okusingira ddala amaaso. awo nno w'omanyira singa oba otunula ng'otunuulidde omuntu oyo kino nga kimubaddeko, tegeerera ddala bulungi nti awo otulo atutuuse mu buziba waato. buli muntu yenna waasaanidde okutuuka. wabula okusinziira ku kunoonyereza abantu okwebaka otulo ne batutuuka ebuziba, bannasayansi babadde bamanyi nti kituuka ku bisolo byokka ebirina enkizi nga n'omwana w'omuntu mw'omutwalidde, era nga bamanyi nti ebisolo ebitalina nkizi biyite invertebrates mu lunnabuddu, nti byo tebyebaka ne bituuka otulo mu buziba waato. naye gye buvuddeko nabbubi yawuniikirizza ensi yonna. bannasayansi mu ggwanga erya Bugirimaani bwe baakizudde nti nabbubi ono yeebakira ddala ng'abantu oba yeebakira ddala ng'ebisolo byonna ebirina enkizi, era otulo n'atutuukira ddala ebuziba waato. bannasayansi okuva mu ggwanga erya Bugirimaani nga bakulembeddwa Dr. Daniel Losirela olwatuuse nga bakwata kamera oba biyite ebyuma bimulengera wala nga bazitega nabbubi zino, nga bo badda wali nga balatta, era lyabadde teriri busa nabbubi zino nga zeeteekateeka okwebaka. wabula bannasayansi n'enviiri z'abavudde ku mutwe bwe baalabye nga nabbubi ziri mu tulo twennyini tuli otwebuziba, nga n'amaaso gatandise okuddukira ku sipiidi ey'ekizungirizi mu ttuluba liri omuntu lyatuukamu ng'otulo atutuuse ebuziba, olwo nno amaaso ne gatandika okuddukira ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu, kiyite rapid eye movement. era bagenze okulaba nga n'amagulu ga nabbubi gatandika okwenyeenya, era ng'omuntu bw'abeera ng'atuuse mu kaseera kano ng'ali mu buziba w'otulo. era bannasayansi baatunuulidde nabbubi eno ng'eri wakati mu buziba w'otulo, wabula ne bawuniikirira nnyo kubanga bulijjo bamanyi nti ebiwuka olw'okuba tebirina nkizi tebisobola kwebaka tulo ne bitugenda ebuziba waato, naye kino kyabawuniikirizza bwe baalabye nabbubi nga yeebakira ddala mu ngeri yennyini ng'abantu gye beebakamu ne batuuka n'ebuziba w'otulo. era okusinziira ku Dr. Daniela eyakulembeddemu emitambo, bagamba nti olw'okuba nabbubi etuuka mu kaseera ako ng'eri ebuziba w'otulo yandibanga nayo efuna ebirooto, wabula nga kino bannasayansi tebannaba kukikakasa, era bagamba nti n'ekirala tebamanyi nti oba nabbubi bw'eroota ebirooto naye esobola okubyerabira ng'abantu. naye ng'olw'okuba nabbubi zino nazo zeebaka ne zituuka otulo ebuziba waato, kiba kitegeeza nti nazo zisobolera ddala bulungi
okuba nga ziroota, kubanga mu kaseera ako omuntu abeerera ebuziba w'otulo awo wennyini waatera okulootera. Naye okwebaka kuno tekuzuuliddwa mu buli nnabbubi, wabula kuzuuliddwa mu kika kya nnabbubi mu lunnabuddu amanyiddwa nga jumping spider. Nnabbubi ono gw'atamumanyi abeera n'ekika ky'amagulu nga mampi, nkwebaza nnyo okwekuumira ku Kyabasa Farmer Radio Buganda n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala, tojjanga okwo. Nze Emmy April Nakawombe. 88.8 CBS FM.